kati oyo omukyala yajja yindi buli kiro nankozesa sikyagala naye simanyi ngeri yakukyejjako oluganda olaba gye kiva obwegayirizi yagenda n'afuna enkolagana n'omukazi ne bafuna okutabagana n'okubeera bonna mu mbeera etali ntuufu naye ng'omukazi musezi ng'alya ennyama y'abantu n'akimuyingizaamu n'agamba kati naye mbeera mwali muwambe mu kintu ekyo tasobola kwesabira kukivaamu kati amazzi ge wasabye galimu ekyo ekintu ky'olabye nempulira nga neesisiwala nempulira nga mukama nkoze ntya naŋŋamba naye engeri yokka gwe okukivaamu sabira musabire omwana nga ave mu mbeera eyo You are watching BGP TV, The Father's Heart. Obadde onoonya abateesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo bakoze emikolo mingi omuli embaga okwanjula n'obubaga obutonotono bakola decoration ali ku mulembe bakwata vidiyo n'ebifaananyi balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo balina ba ushers abali smart makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi bakola graphics ne design bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity excellence hard work time and flexibility esimu noti 7 noti 3 35 nkaaga 33 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. You are watching BGP TV, The Father's Heart. yagenda n'afuna enkolagana n'omukazi ne bafuna okutabagana n'okubeera bonna mu mbeera etali ntuufu naye ng'omukazi musezi ng'alya ennyama y'abantu n'akimuyingizaamu n'agamba kati naye mbeera mwali muwambe mu kintu ekyo tasobola kwesabira kukivaamu kati amazzi ge wasabye galimu ekyo ekintu ky'olabye nempulira nga neesisiwala nempulira nga mukama nkoze ntya naŋŋamba naye engeri yokka gwe okukivaamu sabira musabire omwana nga ave mu mbeera eyo ekitundu ekyo nga musomesa ng'asabira mu kkanisa ya Miracle Center ey'Ekapeeka ne mugamba ennyonta ennuma nnyo nsaba ku mazzi agaki g'okunywa naŋŋamba nga sirina bulungi mazzi amazzi amatonotono ate ffe twali tumanyidde obulamu bw'e Nakaseke nga tetufumba mazzi nga lusi tuganywa nga ga brown naye nga tumanyi nti ali mu ffe w'amaanyi okusinga ali mu nsi ne mugamba amazzi gonna g'olina mpa n'agenda aleeta amazzi mu zino plastic mugs waliwo ziri ezaalinga ennene ne wabawo na zino ezaabangamu n'aleeta amazzi enanywako bwe nti ne mpulira ekintu nga kinkuba mu kifuba ekivundu ekinene nnyo amazzi nengezaako gawandula naye nga sisobola nga gamaze okugenda ne mpulira bubi ne mugamba amazzi galeke ne tugenda maaso n'olunaku naye ekintu kiri ne kisigala nga kitudde mu mutima gwange mu kifuba kyange ne tudde Nakaseke ne ngenda mu maaso ga Mukama kino kiki kya ntuuseeko teweekanga nenfuna okwolesebwa nga ndaba ensuwa erimu amazzi naye nga mu mazzi ago mulimu omukono gw'omuntu ekibatu ky'omuntu
naŋŋamba wanywedde amazzi amakyamu. Naye ekyo kyakugidde kubanga tewakoze kiri kye nabagambye, temwebaka musule nga musaba. Kati wazukuse, tolina covering, tolina bukuumi, n'ogwa mu kintu ky'otetegekedde. Naŋŋamba yayogera erinnya lye, sijja lyogero ly'omuvubuka oyo, yayogera amannya ge abiri. N'agamba mwana wange mwagala nnyo naye yatambula bubi, sumululwa afune emirembe gye. Aleluya. Waliwo we twatandika mu 95 nga tutandise okwetoolola Uganda yonna. Omusumba omu Saidi y'Embaale, twali tuvudde Embaale tukomyewo e Kampala, n'awandiika ebbaluwa n'agiwa omuntu n'agineeta n'agamba musumba, nina ekizibu naye kyannemerako, mbadde nsaba onzikirize nzije njogereko naawe. Najja ne mugamba kale, najja ne mu appointment, nja mu ka office kange ke nalinaawo ku William Street. Naŋŋamba nina ekizibu, buli kiro waliwo ekijja nekyebaka nange nekinkozesa, naye nakikoowa nakikyawa, naye simanyi nsabye nsiibye, ekintu kyaŋŋaanirako. Kinzigyeko amaka gange, mukyala wange yanoba, kinzigyeko abaana bange bankyawa, naye ng'akyali musumba. Ne mugamba naye nga tetunnasaba nti fuluma genda mute muveeko, ekintu kino kyavaawa? Mbuliraamu gwe bw'osiriikirira muli okiwulira nga kyatandikirawa. Banga Bayibuli egamba nti oyo akuba ekituli mu kisenge mu bbugwe we, omusota gunaamubojja. Katonda atuzimbako bbugwe, naye bw'okuba ekituli mu bbugwe wo ojja kubojjebwa omusota. Kati otandike nga osabira Mukama, kino kyantuukako, nsaba kumponya, naye nga kyavaawa? Ng'asooka yeetooloola, ng'asooka dde eno, ng'asooka dde eri, paka lwe yakyatula n'agamba musumba, nanafuwamu ne mbeera n'omukyalo omu mukadde mu kkanisa, ne tubeera ffenna, naye omukyalo oyo yafa. Kati oyo omukyala yajja lindi buli kiro n'ankozesa. Sikyagala naye simanyi ngeri yakukyejjako. Oluganda olaba gye kiva. Obwegayirizi kyekino kye tulabye Danyeri kyagamba nti bino ebitutuuseeko biina gye byava. Ffe twasobya, tetwawulira, tetwalabulwa, ne tutuuka kati we tuli. Nga tonnagamba Mukama nzija mu mbeera eno, sooka oddeyo mu mirandira gyayo, embeera yavaawa. Aleluya. Osooka otereeze. Kyekiri kyaga nti abantu bange abatumiddwa erinnya lyange bwe baneetoowaza ne basaba ne banoonya amaaso gange. Omanyi okunoonya amaaso ga Mukama gye kitegeeza? Mu Isaaya 5:1 agamba omukono gwe teguyimpa wadde titayinza kulokola, n'amaaso ge tegamuggadde nti tabalaba. Naye ebyonoono byammwe n'obutali butuukirivu bwe bumukwesezza amaaso ge n'atabawulira. Kati okiwulira nti olina ky'olimu, naye Katonda akukwese amaaso n'agaana okutunuulira, n'atunula eri, n'oyogera n'agaana nti okutuwa Mukama tekumugadde nti tasobola kuwulira, n'omukono gwe teguyimpa wadde nti tasobola kulokola. Naye waliwo ebimukweseza amaaso. Kati kye bayita okunoonya amaaso ga Mukama kwe kunoonya Mukama Taata. Kiki ekikukweseza amaaso gye ndi? Mbuulira Mukama nongoose, mbuulira ntereeze. Olaba Mukama yagamba Musa, agamba Alooni nti bw'oti bw'onooteekanga omukisa ku bantu bange Abayisirayiri, nti amaaso ga Mukama gakubeerengako, obwenyi bwe
bubeere nga gy'oli ga mukama okuba nga akutunulidde ng'amaaso gakutunulidde emikisa gikulukuta gyokka ne gijja gy'oli naye katonda bw'akukweka amaaso n'emikisa gye gigenda n'amaaso ge olwo omulabe n'afuna ebbeetu okujooga kati kye bayita okunoonya mukama ddayo onoonye ekyo ekyamukwekesa amaaso okitereeze okigyewo ajja kuddamu akukyusize obwenyi bwe akutunuulire n'ekisa oluganda nga ngamba munnange kyali kya kaseera katono twabaako ffenna n'omukyalo oyo naye n'agenda n'afa kati simanyi lwaki anneesibyeko akwesibyeko gwe waggulawo oluggi kati nga tonnaba kugamba mukama nsumulula ku kyoyo kino ekinkozesa gaddayo gayiti mukama nasobya nenzigula oluggi lwe nali siina kuggula nenkola ekitaali kituufu nsonyiwa kiri ekyasooka ekyaggulira kino kampulireyo amiina malayika ng'ayogera nange naŋŋamba mukama akwagaza okuyimirira mu kituli ku lw'abantu abo bw'onookikola ogenda kulaba nga batandika okukyuka nga badda gy'ali naye naŋŋamba naye tokikola mu lusaagosaago bw'okikola kikole ng'ogenda kukiggusa bw'otakiggusa obadde onoonya abateesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo bakoze emikolo mingi omuli embaga okwanjula n'obubaga obutonotono bakola decoration ali ku mulembe bakwata vidiyo n'ebifaananyi balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo balina ba ushers abali smart makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi bakola graphics ne design bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity excellence hard work time and flexibility esimu noti 7 noti 3 35 6 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. You are watching BGP TV, the Father's Heart. obadde onoonya abateesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo bakoze emikolo mingi omuli embaga okwanjula n'obubaga obutonotono bakola decoration ali ku mulembe bakwata vidiyo n'ebifaananyi balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo balina ba ushers abali smart makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi bakola graphics ne design bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity excellence hard work time and flexibility esimu noti 7 noti 3 35 6 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. yagenda n'afuna enkolagana n'omukazi ne bafuna okutabagana n'okubeera bonna mu mbeera etali ntuufu naye ng'omukazi musezi ng'alya ennyama y'abantu n'akimuyingizaamu n'agamba kati naye mbeera mwali muwambe mu kintu ekyo tasobola kwesabira kukivaamu kati amazzi ge wasabye galimu ekyo ekintu ky'olabye nempulira nga neesisiwala nempulira nga mukama nkoze ntya naŋŋamba naye engeri yokka gwe okukivaamu sabira musabire omwana nga ave mu mbeera eyo ala ekitundu ekyo nga musomesa